jako akawuwo. Tutegeezeddwa nti abalamazi bano bali batandika okweteekateeka bategeezebwa okujja nga beetegese. Ng'ebula ennaku 3 zokka okutuuka ku lunaku lw'okujjukira abajulizi abafirira eddini, essaza ly'e Fort Portal erikulembeddemu okutegeka ebikujjuko by'okusaba ku lunaku lw'abajulizi e Namugongo ku ludda olw'Abakatuliki litegeeza nga bwe lyetegese ekimala okutambuza obulungi enteekateeka z'olunaku luno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga. Omusumba w'essaza ly'e Fort Portal Reverend Dr. Robert Muhira bw'abadde ayogerako mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire Nsambya yeebazizza nnyo Katonda nti enteekateeka ez'okujaguza olunaku luno zonna zitambula bulungi, wabula n'asaba abantu n'abasobola okweyongera okuyambako naddala ku buyambi bw'ensimbi baweeyo. Buzaayo miliyoni zinga 3 tutegeezeddwa tugenze tufunzafunza. Omuwendo tegukyali eri gye gwali, kati gugenze gukendeera. Naye ng'ate wakyaliyo bingi ebibulayo, awo ne tusabibwa okuyambako. Omusumba Muhirwa Akiki asabye abalamazi okusigala nga bagoberera ebiragiro ebyassibwawo Minisitule y'ebyobulamu okwetangira ekirwadde kirumimamawuggwe COVID-19 okusaasaana, ng'era n'ayongedde n'asaba abalamazi okwewala okukozesa obuveera nga bali e Namugongo ssaako n'okukuuma ekifo nga kiyonjo. Yes, so we are urging people to see that we observe the SOPs because we are not yet COVID-free 100%. So according to the directive of the Ministry of Health and Government, we are being urged that we put on masks and observe the SOPs so that this helps us because we are going to meet people from here and there. So if we are not careful, it could lead to another outbreak of COVID. So to mitigate that, wabula essaza ly'e Fort Portal likakasizza abo bonna abanajja okulamaga ku lunaku olwokutaano nti ebyokwerinda byonna binywezeddwa era n'asaba abantu obutatya. Ekikwatagana n'ebyokwerinda abakuumaddembe gye bali okulaba ng'ekifo ekyo kikuumibwa bulungi, era ne batusaba nti abalamazi baffe bajje ng'omutima gubali wamu. Naye ate bwe batuuka e Namugongo buli omu akitwale nti buvunaanyizibwa bwe okwerabirira ate era n'okukuuma eddembe. Awo nno bali nga abakuumaddembe bakola ogwabwe, naffe tugezeeko okulaba nga twefaako. Omusumba Muhirwa agamba nti ku luno abalamazi okuva ebweru w'eggwanga bagenda kuba batonotono bw'ogeraageranya n'emyaka egize giyita. Abalamazi okuva ebweru ku mulundi guno omuwendo gwabwe mutonotono, ensonga evudde ku kirwadde kino ekya COVID. Naye waliwo abatonotono abagenda okuva e Tanzania n'okuva e Kenya. Abo tusabiddwa tubaanirize bulungi. Olunaku luno olw'okukuza olunaku lw'abajulizi ku mulundi guno lulimu ebbugumu ly'amaanyi nnyo olw'abalamazi okubeera n'ennyonta ey'emyaka 2 nga tebalamaga olw'embeera y'omuggalo eyaleetebwa ekirwadde ki COVID-19. The other important thing is we are appealing to people that we keep the environment clean, Kavera free. I want Namugongo to be Kavera free in the sense that if you go there now, I have not been there recently, but it is a clean place. But sometimes after celebration, you find that there is litter everywhere. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Obulwadde obusinze okukosa abalamazi baffe ge magulu, ebinywa okwesiba, omusujja ssaako n'endwadde ezitali zimu. Era ku bulwadde obwo ssente nnyingi kwe zisaasaanyiziddwa.